Nkwaniriza nnyo ak'omukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform era mawulire gonna kasitagabanga gakwata ku struggle naddala omuntu wa wansi twesobolayo nnyo okubanga tugakutegeeza oba nga tugakutuusaako awatali kwekwasa nsonga yonna wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda ansabye okwate ku kigambo subscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda bw'omaliriza onkwatire mu kide ekyo otekemu all wanono ojja kuba tosuubwa mawulire gonna olw'ensonga nti ojja kufuna ka notification oba ka message nti tutaddeyo eggulire wano ku Babi Television Uganda. Waliwo akatambi kenkuletedde olunaku olwaleero era nga kalimu message gye weetaaza okubanga owuliriza bulungi nnyo era n'ogitegeera mu ngeri emu oba endala. Era akatambi kano ngenda kubanga nkakutuusaako butereevu era nsabye okawulirize oyongeze ku volume weeba wansi osobola okwongezaako ku ddoboozi osobola okubanga okategeera bulungi nnyo oba oliawo bw'obaako nekyoteesa ku nsonga eyo egenda okubanga eyogerwako mu kavidiyo ako osobola okubanga ogiteeka mu comment section n'oluvannyuma n'oteesaako wamu naffe nsobola okubanga tutambulira wamu sooka bufuna obubaka buno n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Kyakitiibwa n'olwaleero omukulembeze wange nkyaliddeko naye olowooza be tubigamba babiwulira tubeerawo ne twebuuza nti akaseera bwe kalitukanga eggwanga lyaffe likyuse ne batuula n'abaana baabwe ne bababuuza nti taata oba maama akaseera eggwanga lye we lyakwetaagira akaseera abavubuka bonna bonna mu ggwanga bwe basitukira ku lw'enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. What was your contribution? Ng'okanula maaso ng'emba atenywa mu kikopo oba olituula abaana n'obagamba nti nange nali omu ku abo abagabana eggwanga lino nga ssala wano. Akaseera abavubuka buli omu akozesezza tuulu gy'ayina asitula eddoboozi towards change. Bakingi Saha bayimbye ennyimba n'akeera ku makya n'aga nti angenda bbawa 100 songs of revolution. Abavubuka ba Rain n'agamba nti engeri nze gye ndi mu Nakatemba ngenda kutandika kye bayita 100 skits of revolution. Olwaleero aboogezi kati nze omwogezi olwaleero luno ngenda kutandika 100 videos of revolution. Gabriel Bule wa ku Twitter oyo ye tugenda mukwasa 100 replies of revolution kuba kyali eyo kyeyekola kirala. Naawe osobola okukozesa tulu gy'oyina n'ogituma kyoyagala 100 what of revolution gwamanyi oba gw'oli commenta 100 comments of revolution gwomanyi nenga nze ntandika lwaleero luno 100 videos of revolution. King Saha atadde oluyimba olwokusatu 100 songs of revolutions ayinayo balance we wa 97 nenga kyoba omanya wenna omuvubuka wooli Munnayuganda wonna wooli eggwanga lyo likwetaaga Yes, fellow countrymen Ugandans, let there not be any person in Uganda who may think of killing, murdering His Excellency Robert Kyagulanyi. You will know why the Red Sea is called the Red Sea. Why the Red Sea was named the Red Sea. Tufiiriddwa abantu baffe bangi ab'omugaso abazze batemulwa mu ngeri y'ekina science group z'abasajja bano abatemu abeefuula mbu body are trained to kill Ugandans mysterious n'obuyaayi. Bwe muba mwagala okumanya lwaki Red Sea bagita Red Sea mugezeeko mutemule Kyagulanyi. You will know why you exist. Eggwanga lyaffe Uganda litemuliddwako abantu bangi abazze bafa mu ngeri y'ekiyaaye obutwa abatiddwa mu accident abakubiddwa amasasi. Naye bwe mulowooza zino emboozi zammwe nti mujja kubeerangawo ku musaayi gw'abantu baffe Kyagulanyi zino nte common man. Ne bwe muddukira mu America, ne bwe muddukira Rwanda, ne bwe muddukira Congo nga mumaze okumutta kiyinza okututwalira ne bwe giba myaka 5 mu bulamu bwaffe nga tubayigga mwenna. Ne bannammwe ababa basigaddewo mu nsi yaffe Uganda they cannot survive. Therefore warn you. Awula gwe tannaba kubanga osubscribinga ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda ansabye okwate ku kigambo subscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda bw'omaliriza onkwatire mu kide ekyo otekemu all wanono ojja kuba tosuubwa mawulire gonna olw'ensonga nti ojja kufuna ka notification oba ka message nti tutaddeyo eggulire wano ku Babi Television Uganda.